tubakulisayo mwenna Uganda n'Obuganda okutwaliza awamu abava mu misinde gya Jja Ssabasajja Kabaka egy'enkaaga mu omwenda. Twakavaayo kaakati Mukunja. Kuliko mu misinde gy'abeene. Sidduse. Lwaki? Badde nze kulaba ku Kabaka awo. Era mbadde awo ku TV nga njabanga Kabaka wuuyo atuuka anti wano ffe kumpi. Nserengete ndabe ku Kabaka naye lwaki ndudde olaba ku Kabaka. Ekitegeeza Mukunja towulira na TV towulira na radio. Sagala sigamye nti njalaba radio kuge njalaba Kabaka. Anti Mukuumaddamula yavuddeyo gya kawungeezi n'atutegeeza ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa sigambye Mukuumaddamula naye nsobola omulaba. Bana tubeere straight. Nguge mbadde njalaba ku Kabaka. Gwe lwaki wemanga njagala Samona mbwate maama agambye twalamu kino kikola nga Samona. Anti statement gy'okoze eri direct. Mbadde njagala kulaba Kabaka. Ndudde omulaba. Kitegeeza obadde ku probability. Munkuuko kimanyi lwakuba endongo. Kabaka tetwate bambi Samona yajja nga 3 yaliwo nga 3 akawungeezi. Teyajja ku munkuuko. Amafuta yagaleeta kawungeezi. Naddayo. Omala kikubuuza nti towuliriza radio na TV. Sagala wuliriza radio. Abaleera abagenzi njagala wuliriza Kabaka. Tugenze nga tuli ku sure deal nti Beene taliyo. Kuba Mukuumaddamula tutegeezeza nti Beene mukosefu. Kabaka mulwadde. Ssaabasajja Kabaka waffe. Mukama Katonda omulungi akuwa obulamu obulungi akuwonye. Oluganda Kabaka talwala addugala. Kwata manyi Luganda osobola okukyogera wano Kabaka yaddugadde. Kabaka twamusanze addugala. Omuntu n'akitambuza eyo n'agamba Mukunja mulaba wavoola Obuganda. Anti kati wanani asinga okuba omugaso kuba ne ukola akatambi ne katuuka emmengo ng'ogambye Kabaka alwadde oba omufutte ng'omukopi. Anti nagiri nkikulaza omuntu akatemamu abaana ba TikTok batambuza obutambi. Tukatereze Kabaka talwala addugala. Kabaka tafa akisa mukono. Ekyo kyo nkimanyi naye kino ekyo gandi Kabaka twamusanze addugala. Era kasobola nga bagamba nti Beene yaddugadde omanya mulwadde. Kabaka Mukama Katonda yonna gy'olinze kyensaba ayi Beene. Mukama Katonda akuwa obulamu obulungi akusuuse byonna ebyo. Kabaka kyekimuluma. Mukosefu. Obukosefu kitegeeza muntu bw'oba wakooye tekiba bulwadde. Ugambe sinze nga Mukuumaddamula tugambye yafunyemu justice. Gwanda ze nti obimanyi kyolambadde nno bikubuuza. Mukuumaddamula kyagala nange kyenjogera oli yagamba yali alajje ow'ebimuli. Ku mulundi guli Beene we yabula yali yafuna alajje ow'ebimuli. Alajje. Abakopi balwala alajje. Ekigambo alajje okimanyi? Alajje si ebino tugeze mbuwona ab'amazzi aganyogoga olususu ne lutabuka si ekyo. Kakunyonyera ekigambo being allergic to something. Kiba alajje si alajje. Anti kyekyo tekiba ku mazzi gokka. Soda muli bamawanga Mukunja. Tekiba ku mazzi gokka. Being allergic. Oyinza okuba nga n'empewo yokka ekuleetera okumera ki? Ebirogologo bagamba alajje waaki. Wamma abatulaba abaana ba mama is for the wording of the alajje oba alajje. Waliwo enjawulo ddamu byogere. Ekigambo ekituufu kiri alajje oba alajje. Kiri alajje. Alajje from the word allergic. Ye Kabaka waffe. Luliisi leero byali bimuli byamuletera ndoza ali allergic bimuli. Yatuula mu bimuli. Mere mmengeri ebimuli. Obambe. Naddugala. Soda. Mukunja waliko mu lulimi Oluganda. Soda. Ensonga gye tulimu ya Kabaka. Yes, ati lulimi otufe tulina okukola. N'ebintu by'essagala tugendemu nnyo. Tuli mu kubeene. Tuli kwogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi tetuli kwogera ku puleesha. Kuba singa obadde ku puleesha gye wandireetedde ebyo ebintu by'ebyokuddugala. Mukunja tukuba essimu wanene. Kabaka talwala. Kabaka si kuba simu. Kabaka waffe, Kabaka wa Buganda. Anti kitwali. Bane mugende mu comment section muterezo ono omunyanya. Kabaka talwala addugala. N'engeri gy'okiremeddeko. Okitegeera. So, Mukuumaddamula wa Charles nakyo njagala kutereeza bw'ogamba Katikkiro ate togamba ow'ekitiibwa. Kuba Katikkiro olwedde kiba kitiibwa. Bw'osala ogamba ow'ekitiibwa gamba ow'ekitiibwa. So kati ani asimbudde abaddusi? Namasole ye muwala wa Kabaka. Namasole maama waka abaani?
Namasole kale ebintu ebyo nno nali mbimanyi nnyo nga nkyalimu. Oyawula Namasole ne Nnaalinya B'abantu babiwulira babitegeera naye ng'asimbudde abadde Namasole. Kibabuuzo kibalekere mu comment section. Abatulaba tobaako gwe weebuuza Namasole abaani eri Kabaka. Ate Nnaalinya naye abaaki eri Kabaka n'Obuganda. Answer eri mu comment section. Gundi abaddewo Ani? Omulangira Ssemakookiro. Ne Ssemakookiro akuze bamuzadde wano nga tulaba. N'Omumbejja Katrina Ssangalyambogo. Mwali mu Uganda? Sine ku kivulu kya Davido. Yaliko naye saategeera tebamuteeka mu VIP, nalaba yali mu bantu bangi naye akuba enduulu ali ize. Simanyi oba bakigattagatta batyawo. Negwe negomba sisinkana Ssangalyambogo ensonga. Era waaba ali mu Uganda nonna byenjagala omwanjulira. Munnyonnyola mugambe wootabadde mu Uganda wano. Ayo ow'ekitiibwa Ssangalyambogo yenze Omukunja Atasera. Nkoze kino na kino nnyimbiyeyo oluyimba bwe ruti. Tonayimbayo lwa Buganda. Nina alisigala maama. Olwo si lwa Buganda. Tebaabazaala tebalina bazadde. Olwo luli general. Olwo lwe luyimba oluzannya ku mufu, ku lumbe, ku mikolo, ku kivulu, mu bbaala, mu ssabo. Specifically nga lukwata ku Buganda nga owulira akaalo ka Buganda akadda. Akaalo kaaliko nnannyiniko. Alonja ku luyimba. Naye waaba ali mu Uganda sobola mulaba tatuukikako. Simanyi. Kuba ne mu kivulu namulaba nga akavidiyo era bukasatiratinga nga awantu waali kugamba limu bantu bangi bayimiridde bati bawaga bawanika nali nsubira nga awaga nga ajabu nga naye anyumirwa. Zali sente meka ordinary ya David? Ordinary yali ya mitwalo 15. Ssangalyambogo ne yeeva emitwalo 15 n'asalako. Naye ne yeeva Mukunja. Kye nalaba ku oyo omwana. Oyo omwana alabika ali bibye. Ali free. Va ku bino olukungu omutulwesamu nze Ssaabasajja yanzaala nze President Museveni yanzaala nze simanyi Peter Petero Lutwa simanyi Amini. Oyo omwana ali mu bulamu bwo namulabako ng'ali mu kisaawe kya Manchester United. Era ndowooza y'omu ku bantu ababasumbuwa emmenge eyo anti balina okubuulirira tomulo Obuganda toswaza Obuganda. Waliwo ne lwe Yesu nanna akasikaati n'enkanka. Era tulaganulako n'omubiri n'olaba nti Purpose, mapaapaali gayita wano buli kimu alimu western culture akulidde nnyo mu bazungu. Nkoze ntyo banaye nkoze ntyo sinkanako wekitiibwa abaddewo ng'akubye akapala anyumye olunyuma akapale k'emisinde yambadde empale ye n'okimanyi mbakugjayo mbadde nnina okwambukayo mbabuuzeeko ani akuba tewadde okumabeene you are not updated. Nze anti mbadde ndabaawo ku TV nga njagala bange Kabaka wuuya naye olwayo Kabaka tazze njagala laba ku Kabaka. Charles Peter Mayiga abaddewo. Ssangalyambogo nomba mota kati okay nsomeramu kati nga gwali updated nsobola ntyo okutuuka ku Ssangalyambogo. Kyensobola okugamba following protocol tugende ku nsonga endala. Protocol yani nze saagala protocol ng'enjagala Ssangalyambogo kutonza mu sitoli ogenda musanga munoonye Mukunja bw'ova kwaba abantu ababaddewo wabaddewo abantu kitegeeza waaba agendako ne mu bivvulu kyali wa David nakamulamu kya David kyokka neseba okweva emitwalo 15 ng'ozera Ssangalyambogo sekwe ali wamanya nako nti ajja bbaayo bayidawe nga nakyo kizibu kyakumanya kuba ate osobola nno n'omulabaawo we yali nga gwola abalinga abantu ababulijjo abawoggana naye nga waliwo sseba abalenzi ate besides that nga waliwo abamuliko seba aba security abali awo gwe omulaba nga ali awo mbu ali mu bantu ba bulijjo ne I really doubting tasobola. Era okufuna Ssangalyambogo oli ku lutalo lw'amaanyi kuba tateeberezeka ali unpredictable. Bayinza otegeka ekivvulu bannandujja ekyo ebyobuwangwa n'ogamba kamuteegereeyo n'omusanga mu kya gravity okwepiica mwewoma concert ali unpredictable. Naye nze kyensinga okukkiriza n'omuntu atulaba wano kyemmanyi mwenna mikwano gyaffe kyemukkiriza tasobola oyo Ssangalyambogo kuba mu kifo ebyo ebintu pulezidenti kye yabikolanga yali Amini oba te Amini nedda Amini abirivinga obulamu obuli free nnyo. Amini yajjanga mu bantu ba bulijjo ne mu katale kubanga ali yabateekamu dde eri entiisa. Naye nga gwe olaba Amini olabanga Amini yaliwo mbw ali yekka naye oba oyagala otegeera nti aliko abakambwe abaliwo vaayo obeeko ky'omukola. Naye kennyini kuba Amini byemujjukirako kkooti ye yali etuulirawo awo. Anti kye bakola bapulezidenti abakola ebintu ebyo
amanya nti ngenda genda mu katale k'ekibuye oba ak'ennaka oba ak'emakerere amagye ne gasookawo nga gali muleeya nga mwe mulaba abantu ba bulijjo nabo bali kuba mu katale muba tosobola tegeera nti buli omu ajja kati pulezidenti najja ng'atambuza bigere n'ababongako ne munyumya ne musaaga nga gwolowooza aliwo yekka n'ofuna n'endowooza nti nsobola n'omukuba ekikonde boyi lw'okigalula kiba tekinnamutuukako essasi mu kutu lw'otegeera nti taba yekka kati n'essanga lya Mbogo nze nsuubiramu nti baleka baagala munakyalinga bwe batyo abantu bakitwale nti muntu wa bulijjo muntu w'abantu muntu aba n'abantu naye nga tasobola kujja n'abeera awo kuba wabaawo ekimutuuseeko ebibuuzo biba bingi ebyokwanukula mu mabaala mwe tuba abantu bakasuka amagi mu ebyo ebivula omuntu akasuka eccupa omuntu bingi ebikolebwa so I really doubting ateekwa okuba abeerawo mwe ne mulambwa ali mu ordinary naye nga bava muliranye be mulaba muleeya gwe jangu omukwatirwa mpaka bino kuba kakati wasanga lya Mbogo abaana bano baayiika abaana baagala obutaala ne showbiz oli asobola okugamba nange okutulendinga olaba omuntu agamba kanneeweeyo nvume kabaka oba nvundire eruzira nvundireyo kati oyo alina eyo mentality n'endowooza eyo lwaki tajja naganze kangende nkwata essanga lya Mbogo okumanya nga ddala kituufu security eyinza okuba nayo si kuyinza twalaba ka video aka tekavambu nekubiza n'essanga lya Mbogo selfie mama notaziravaayotinayaka video weno TikTok eyajja walaba kamukwata general ng'ali mu bantu nga tisina byali nako otegedde nti obwongo bwange buli updates ebukola Mukunja ebimu ku bitonotono obwongo buli updates ebimu ku bikoze amawulire waliwo akafaananyi akali otambula ku mutimbagano mu misinde Jja Ssabasajja Kabaka birwaddeyo nga eyali leader of opposition mukulu Mathias Mpuuga Nsamba neyamuddira mu bigere Ssenyonyi nga babatuuzizza wamu ne bakuba gundi Mpuuga badde bayimiridde ne bakuba Mpuuga ng'atunudde eno abaana ne bateekako emitwe captions omubbi alinaanye wa poliisi ab'Emmengo be bateeseteese obutebe abakungu bannopo gwe balina otuula si bakungu bannopo wabula abakungu okuva mu gavumenti oba bakulembeze abalonde kati akatebe ka Ssenyonyi n'akatebe ka Mpuuga babuliraanaganyiza nga bwe tuli wano nga kano ke ka lead of opposition ono nga kekoone yamuddira mu bigere Mpuuga gwe baakagoba n'alemerawo mu Nuupu kati nze kyenyinza olowooza bakikoze kigenderere naye ndoza batuuziza kusinzira mu bitiibwa kuba ndaba bibanga ono omubaka wange Frederick Nyeko kati Ssenyonyi nange ndabye akafaananyi ng'atunudde eno yenyinyembwa Mpuuga awunya bubi yazze tagize Mpuuga yatunudde eno Ssenyonyi abadde agezaako kati Mpuuga abadde agezaako olaga nti Ssenyonyi awunya bubi oba abannopo kannopo emuwunyira nze oba obuuza ye kennyini naye akubye akafaananyi kubona ebasobola okuba nga otunudde eri obadde oyogere obenyino ne zisituka ne bagamba mama era zisituka Mpuuga aliraanye wa Nuupu oba abannuupu kati bamuwunyira naye abaana batambuza akafaananyi ako mufaanyi abaye awo bafaanyizi batuyambeko abali mu comment section kafaananyi kaako kalabeko naawe ayinza okuba nga Mpuuga kati awunya ate nga yatunudde eno Mpuuga ng'abannuupu bamuwunyira ate nga bagamba tabalinaako buzibu alina engeri gyasituddemu ennyindo akuba musajja wa luzungu nnyo twagobye ab'oluzungu waliwo omwana yakubye Mpuuga kagundi kajjooko mbu bakubuuza mbalira $5,000 n'oyogera luzungu lungi nembazeera tona alina keyamukubyawo bamukozemu n'ekinusu eky'ebitaano bw'oba olinya stage nga 500 ogamba 1000 Mpuuga boy ezo sente yazirya naye yazeeru sente ezikumalako emirembe n'otuuka nga buli wootuuka olinganga ki biri Mpuuga naye so waliwo abamwagala nalaba abaali bakuba muganda wa Waiswa oyo mugambe tandeekanyiza nnyo mukendezeeko katini Mukunja enviro za Ssaabasajja Kabaka zibaddengamu amaanyi gye buvudde emabega zigenda zisala obuzibu kimuli bize nnyo bamugenda mukowa obuwangwa n'ennono ate zinnaba kusala okusinziira mu vibe eyalingawo mu kibuga ng'emisinde gya Kabaka gituuse
kuba olaba otuuse gwe kennyini nga nawe ogamba nti tomanyi nti beene yabadde alina okujja batali. Era abantu babadde bangi. Era abantu babaddusi singa nnyo ng'ebiseera biri eri luli eri ng'olugendo tuukamu naddala w'Emmengo Katwe Kibuye nga red yakubyeko naye mpiseemu bwentye nga kale mweri naye nga si oli ddala ddala ng'owedde yakwatirira oluguudo lwa Kabaka njagala olwo lwonna lwonna. Ekyo ekibuuzo kituufu naye ku muntu omukyamu kiba kyetaaga buuzanga oba Katikkiro kubuuza abategesi. Kati kunze kiba kibuuzo nga naawe osobola obeera eno n'olabira ebintu kuba osobola okukola nga Analyst. Nina ebizibu ebinemye omumaliriza sisobola laba by'Emmengo. Oba otya butya. Kati lenti bammanja ndekerera okulwana nfune lenti nsasule landiroodi ate ndabirire ebizibu by'Emmengo eri gavumenti. Okwo tekuba kwewa mirimu mingi. Tubasiibule. Anti ekyo ekibuuzo kyekiri kyenkugambye nti nze si buli kibuuzo nti mba nkisobola. Tubasiibule. Naye newe kuba kyetaagisa basiibula basule bulungi. Lwaki interview z'ennaku zino maliriza wetaaga? Anti sijja kati oyagala anti ekituttaffe abayimbi b'e Uganda kubakikwata nti buli kye bakubuuza olina okola ki kyova olaba bannamawulire banguyirwa otukozesa ensobi. Buli kye batubuuza obanga ali ku teeka nti byonna olina okola ki. Baina n'abayimbi ndabyeyo badda kisikateero yokka abayimbi nabo byomanyi ne byotamanyi oyagala byonna obyanukule mwe tukolera ensobi. Munnamawulire akuseetinga n'akubuuza ekibuuzo ng'akimanyi kino ogenda kuvuya. Kati ekyo ogenda noonya ow'ekitiibwa Kyazipeta Mayiga ajja kuwa ansa entuufu. Ensonga yebadde ki obutagenda? Ensonga yange nze atagenze nzekka. Kasita gwogenze ensonga z'abalala tezibuuze. Nedda kasita gwotu ogenze. Basawo ne bannyabo mukolikeeyo nnyo. Ennaku za leero ziri 7 omwezi gwa Kafuumulamba omulimi Oluganda eddaazi oba omwaka 2024 amatikkira ab'embiro amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka g'ennaku z'omwezi 13 ndowooza kigenda kussa kiregula. Mukama Katonda omulungi batukuumire kyeyali ng'akatambyo kawe ne munne atakalabye kulwa Katonda n'ensi yaffe. Export TV to the world.